Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze kakayire omusomo w'ekitabo era omusomo w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya kinyonyi ekyo kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasika kakayire kusumuleko ebizibu nebadde bikutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Agree with era ebirabika nti mukiriziganya nabyo. I think we need serious talk and I'm here to talk with you. Ndowooza twetaaga okwogerera ddala era omukulembeze ali wano okwogera nammwe. The first claim ebisooka okubanga bye mugamba is that there are too many taxes in Uganda. Nti waliwo emisolo mingi nnyo mu ggwanga Uganda. This is not true. Kino si kituufu. And that's why I am here to talk with you. Yensonga lwaki omukulembeze ali wano ayogere nammwe. Oyo ye Mwami Museveni. Ensonga z'abasuubuzi kubanga gye bufuddeko beesala akajegere. Bamala ennaku eziwera ddala nnya nga bagaddewo emirimu gyabwe nga tebikola nga bagamba nti baagala okusisinkana Mwami Museveni abannyonnyole emisolo emiyitirivu bwe giti egibateekebwako bo gibagasa ddi. Era bw'atyo yabawa olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 7 Ogwokutaano ng'ayagala basisinkane Kololo babeeko ensonga ze boogerako ez'enjawulo balabe bw'asobola okubakkakkanyiza ku misolo gino era bongere n'okunnyonnyolwa jjo gye bawa gibagasa ddi. Olwaleero bamusisinkanye era eno ensisinkano yaabwe nga balinze okulaba kyabasalirawo emisolo ginaavaawo oba ginaasigalawo. Bwe ginaaba gisigaddewo anaabannyonnyola gibagasa ddi bagifuniramu wa kubanga bo bagamba nti basoomoozebwa nga bagibwako emisolo emiyitirivu obungi gye batamanyi kiki ekikola. Kyokka ate nga waliwo abantu abagwira abajja mu ggwanga Uganda bo ne bakola bizinensi zaabwe nga tewali abakuba ku mukono era nga n'emisolo bagibwako katono ddala kati nga beebuuza nti lwaki bo bannansi banyigirizibwa kyokka abagwira bajja okukolera mu ggwanga erya Uganda ate nga bo tebasasula misolo. Ensonga batuziwulirize. There was tax. Waliwo emisolo. There was tax on export of coffee. Waliwo musolo mu kutunda emmwanyi okugenda mu mawanga ag'ebweru. It was called coffee export tax. Gwali musolo gwayitibwanga omusolo gw'ebyemmwanyi mu kutunda ebweru. We abolished that tax. Omusolo ogwo gwawerebwa. There is no tax on the export of coffee. Tewali musolo mu kutunda kawa waffe ebweru w'eggwanga. Or any other product which is sold outside. Oba ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kitundibwa ebweru tekuli musolo. There is no export tax. Tekuli musolo gwa byakutunda bweru wa ggwanga ng'ebintu ebyo biva mu ggwanga Uganda ng'obitwala mawanga amalala. And yet, when NRM came into the government, that was the main tax, the main source of the government. Ate nga gavumenti ya NRM yagira mu buyinza ogwo omusolo gwe gwaliwo ng'era gwe guyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga ogwo ogw'emmwanyi okuzitunda ebweru w'eggwanga. Show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. President abagamba nti wabeewo amulaga omusolo gwonna ku kintu nga kiva mu Uganda nga kigenda ebweru w'eggwanga ne bwe kiba kimu tayagala bibiri oba bisatu nayagala kimu product oba ekyettunzi ekifuluma eggwanga nga kiriko omusolo. So there is no tax on exports of Uganda. N'olwekyo tewali musolo gwonna ku bintu ebyo byonna ebitundibwa okuva mu Uganda nga bigenda mu mawanga amalala. All of them. Byonna byonna.
there is no tax on individuals, head tax, omusolo gw'omutwe. Tewakyali musolo ku bantu ku muntu kinnoomu oba omusolo ogwo gwayitibwanga ogw'omutwe. We abolished that. Gavumenti yagugaana. When I buy matoke from Mbarara or from somewhere within Uganda, President bw'agula amatooke okuva e Mbarara oba okuva mu kitundu kya Uganda yonna, I need to get a license. Kyeyeetaaga okufuna kyokka ebeera license oba ebbaluwa emukkiriza okusuubula amatooke. And we are having battles with the people in Kampala here who are having too much imposer. Era President abadde n'entalo nnyingi ku bantu mu Kampala wano ababadde bayina imposer ennyingi ennyo gye bajja ku bantu mu butale. But the view of the government is that apart from the import tax, apart from the license, internal trade, ayogeddeko n'omu ku bavubuka baffe abato. I don't know whether she's here. She's called Akurut. Akurut, are you here? President abuuza oba omwana oyo omuvubuka gwayogedde naye gwe bayita Akurut. Omukyala Akurut bw'aba waali, President akwetaaga. Is she here? Mukyala Akurut w'oli? Come forward. Your Excellency wali awo, wali wanajja. That lady omukyala ono is a former member of parliament for Katakwi. Yali mukiise wa mu parliament okuva e Katakwi. Now, the other day I was talking town something else. Luli yali alina omukulembeze yali alina kyayogerako ekirala. And jokingly I said, how is poverty treating you? Mu kusaaga naye n'amubuuza nti obwavu bukuyisa butya. And she told me she's not so poor. N'angamba siri mwavu nnyo. I said, what are you doing? N'ambuuza okola ki? She said, you tell them what you told me. Thank you, Your Excellency. Again, by names, I'm called Violet Akurut Adome, former woman member of Parliament of Katakwi District. Indeed, Your Excellency, when we had that interaction, you asked me what I was doing. And my response to you was that when I lost in the elections of 2021, I had to scan around what I would do for myself in terms of business. Let Musoke translate. Honorable agambye nti President bwe yamubuuza ki kyakola n'amugamba nti alina bye yatandikawo okukola era bwe yatunula mu bintu ebiriwo n'abaako byatandika okukola byagenda otubuulira. When she lost the elections, bwe yali amaze bw'ataayitamu mu kulonda kwa Member of Parliament e Katakwi. Your Excellency, I thought about to import business, but I saw quite a number of challenges on it, and I said, no, I cannot go for business on importation. Chusecho. Honorable yalowooza ku ky'okugenda okujja ebintu ebweru ku bizinesi ey'okusuubula okuva ebweru, naye n'alaba ng'erimu ebizibu bingi. Ekirowoozo ekyo n'akisuula n'afuna ekirowoozo ekirala. Yasooka n'alowooza ku kirowoozo ekyokusaka. So why didn't I do importation? Lindako, ekyokusaka okuva ebweru. Kyemukola kati abasinga muli mu kusaka. Kati n'agamba nti
echo kanchireke. Yes, while I was a member of parliament, we imported goods from China. It was actually jerseys for my youth in Katakwi. But we faced a lot of challenges, withholding tax, importation tax, and I said, no, I can never do such a business again. Nti omukyala bwe yali akyali member of parliament yali mu business ey'okusaka okuva China ng'aleeta emijoozi naye nga basasula emisolo mingi omuli ogwo ogw'okuva ebweru omuli ogwa withholding ogusigala omuli ogwa VAT yagenda okulaba nga emisolo mingi nnyo bw'aba ng'asaka ebintu ebiva e China. So I scanned around, I said what would be a very easy business for me to undertake, and indeed I found a business on local products was quite viable. Bwe yatunulamu mubiri wo n'alaba nga waliwo business gy'asobola okukola ku ebyo ebintu ebikolebwa mu ggwanga ate nga esobola omuwa amagoba. I approached Mukwano Industries and they gave me what they required for one to start a business, and indeed I presented what they needed for one to start a business. They needed one to be registered with VAT, that you had to have a VAT certificate, you had to have a TIN, and then a minimum capital for starting the business. Honorable yagenda Mukwano eri mu factory za Uganda n'ababuuza bw'asobola okutandika business nabo ne bamuwa ebisaanizo bye yeetaaga okutandika nga mwe muli certificate ya VAT, mwe muli registration, omuli tax identification number oba gye muyita TIN number n'abituukiriza byonna era and also some minimum capital. N'akasente akatono akalinga capital k'alina okutandika nako. And they asked me if I could be one of their distributors, and I really accepted to be one of their distributors, and I'm doing the business in the Eastern region. Ne bamugamba asobola okubeera amenya mu bintu oba asaasaanya ebintu byabwe ebya Mukwano mu region y'omu Eastern, era ne bamuwa contract eyo oba ne bamuwa business eyo okulaba nti abeera asaasaanya ebintu byabwe ng'abitunda mu region ya Eastern. Your Excellency, I think it is quite a good business, because then, like you said, it is about bubu, buy Uganda, build Uganda. The only tax that we pay is the VAT. The 18% that actually as you load the commodities, you're given an e-receipt. Then later on when we are filing returns, it is deducted. Your costs are deducted there. What we end up paying to URA is actually subtracted on what you already paid to URA on 18%, which to me as a business person is quite advantageous. Your Excellency, nti omukyalo oli yatandika okukola business eyo era n'atandika okuba nti atunda ebintu, naye ekirungi kyabyo nti omusolo gwokka gw'asasula ku bintu ebyo ebiri mu ggwanga oba ebya Mukwano gwe musolo gwa VAT, ate gwe bamuteekerako ku ssaawa eyo ng'atikka ebintu. Kati naye bw'agenda n'atikka n'agenda n'atunda yeesanga nga ajjako VAT ate n'asigazawo naye amagoba, n'alaba nga bizinesi eyo nnungi nnyo. Your Excellency, if time allows, I would want to just be practical on this. For example, if my monthly turnover, what I buy from Mukwano, is about 100 million, there is already a VAT of 18% in that. When I take these goods, I distribute in Eastern region, like I said, I'm a distributor. I get a profit of about 10 million. But at the end of the month, URA expects you to file a return on that, on the profit that you receive. Meaning, if I had not paid the VAT of 18, meaning on 100 million, I would have paid 18 million. But when I sell these goods worth 100 million, I get a profit of 10, meaning at the end of the day, what I filed to URA is less than the 18, which I had already paid to URA when I was purchasing the goods. So at the end of the day, instead of paying a VAT of 19,800,000, I only filed a return of 1,800,000 shillings, not 19,800,000 shillings. That is the advantage of the system. Your Excellency, biwanvu naye njabigezaako. Omukyala agambye nti miliyoni singa bwagula ebintu ya miliyoni 10 yandibadde asasula VAT
milioni ekitundu 18 ku milioni 10 ze zandibadde milioni 18 naye weesanga nti bw'amala okutunda afuna amagoba ga milioni 10 ate n'afiringa returns mu kitongole oba nazzaayo mu kitongole kya Uganda Revenue Authority yeesanga nti mu kifo ky'okuba nti asasula milioni 19 mu emitwalo 8 asasula ate milioni instead of 1,900,000 kati ebyekibalo kya VAT tugenda kubiyingiramu oluvannyuma naye kyembadde njagala kutandika nakyo nti bw'otabeera mu kusaka n'osuubula ebyawano import tax tabaawo. is not there. Okay, oyo bwino tumumaze. Okay. Indeed, Your Excellency. Import tax waabo abasaka kati kino ekibalo ekya VAT tugenda kukikola luvannyuma. So now Adome, when you distribute, you are a wholesaler. Retailers buy from you. Yes, even the wholesalers buy from me. Even the wholesalers. Yeah, I do distribution. Yes, so ono omukyala agagawadde What have they said? What have they said? ayita mu agagawadde Do I look poor? ayita mu kusuubula ebyawano musuubuzi naye musuubuzi oba muze kuteesa muwulirize mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika n'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba temuze wano kunkanga mbadde wali essaawa 2 mpuliriza ekituufu n'ekifu byonna mpandiika wali n'olwekyo nammwe muwulirize kati she's a distributor, so she gives to the wholesalers and the wholesalers give to the retailers. Yes, Your Excellency. Kakati omukyalo ono asaasaanya ebintu bya mukwano kwabo abalala baddako baholoseera oba batundira ewamu ate ne baholoseera nabo ne bawa bali baliteera oba batematemamu ebintu ebyo paka kwoli asembayo agenda okikozesa. So when you say basubuzi, you should now know that the basubuzi are of different types. N'olwekyo bwe mugamba nti muli basuubuzi. Okay, you can sit Adome. Thank you very much. Eyalama. Yeah, boy, Your Excellency. Muyina okimanya nti obusuubuzi oba abasuubuzi balimu ebiti oba ebika ebyenjawulo. There are basubuzi who kusuubula ebyaffe. Waliwo abasuubuzi abasuubula ebyaffe ebya Uganda. Ngono. Nga Honorable Adeke. There are basubuzi who sell our products outside. Waliwo abasuubuzi abakwala ebintu bya Uganda ne babitunda mu nsi ez'ebweru. Now you are also basubuzi but who kusaka. Naye nammwe muli basuubuzi abo abasaka nga mujja mu nsi ez'ebweru. N'olwekyo, therefore, when we are talking, please let's be clear. Don't say basubuzi that you are the only basubuzi. No. N'olwekyo bwe tuba twogera tubeere beerufu tumegamba nti basuubuzi naye waliwo ate n'abasuubuzi ab'ebika ebirala. So therefore the internal distributors, the exporters either don't pay tax or pays fewer taxes. N'olwekyo abantu baffe abo abali mu bintu
abasaasaanya ebintu ebikoleddwa mu ggwanga n'abo abatunda ebintu byaffe ebweru olumu tebasasulirako ddala musolo oba bwe guba weeguli guba musolo mutono ddala. Abamu tebasasulirako ddala. Exporters don't pay any tax. Abo abatunda ebintu bya Uganda ebweru tebasasula musolo gwonna nga babitunda ebweru. The ones inside pay tax but smaller than the importers. Abo abali mu ggwanga batunda eby'omu ggwanga basasulayo akasolo naye nga katono nnyo okusinga n'ogwo ogusasulwa ku bintu ebiva ebweru. But even the ones who import, naye n'abo era abajja ebintu oba basaka ebintu ebweru, it depends what you import. Kisinziira ku ekyo ky'osaka okuva ebweru. If you import machinery, bw'oba oleeta ebyuma to process things here, okuba nti bikola ebintu wano mu ggwanga oba nga ng'ebya factory, you don't pay any tax. tolina musolo gwonna gw'osasula. You don't pay import tax. Tosasula musolo gwa kuyingiza bintu mu ggwanga. If you import raw materials, bw'osasula ebintu ebyo ebikozesebwa mu kampuni zaffe oba mu factory zaffe wano mu Uganda, you don't pay tax. tosasula musolo. There is what we call raw materials. Waliwo bye bayita ebyo ebintu ebikozesebwa okukolamu ebintu ebirala mu factory. There is what we call intermediate products. Waliwo kye tuyita ebyo ebintu ebirongoseddwamu akatono. There you pay the East African tax of 10%. Awo musasula omusolo ogutwala mu region ya East Africa gwa kitundu 10 ku buli 100. If you import pharmaceuticals, singa oba osase ebyo ebyeddagala mu malwaliro gaffe, initially you don't pay taxes. mu kusooka tosasula misolo gyonna. But in the future, when we start making our own drugs, ne mu maaso eyo nga tutandise okukola amadagala gaffe, we shall have to protect our pharmaceutical manufacturers by putting tax even on the imported pharmaceuticals. tujja kutandika okuteeka omusolo ku ebyo eddagala eriva ebweru tusobole okukuuma zino factory zaffe ez'eddagala ze tunaba tutandise mu ggwanga lyaffe Uganda. So therefore, the issue which is on the table n'olwekyo ensonga zino eziri ku mmeeza wano is import of consumer goods which are not medicine, which are not machinery, which are not raw materials, and which are not intermediate products. This is what we are talking about. ensonga eri ku mmeeza wano y'ensonga ey'ebintu ebiva ebweru w'eggwanga nga bisakiddwa nga tebiri mu gurupu ya byaddagala, terimu ebyo ebirongooseddwamu, terimu ebyo ebiri mu byuma ebikozesebwa mu factory, wabula ya bintu ebirala ebikozesebwa mu maka gaffe naye nga tebiri mu kategori ziri ezitagibwako musolo. And our taxation on those items is deliberate. Era enkola yaffe ey'okujja omusolo ku bintu ebyo ebitali mu eno kategori yakigendererwa. It is these people who don't explain it to you clearly and guide you, the officials. Lwakuba nti abantu bano abakungu ba gavumenti tebabannyonnyola bulungi ne muba nga mubitegeera, ensobi eri ku bakozi ba gavumenti. So that's why I am very happy to be here to discuss with you. Yensonga lwaki omukulembeze musanyufu nnyo okuba wano nammwe akubaganye ebirowoozo nammwe. It is more than 60 years since African countries got independence. Kati tusoba mu myaka nga 6 okuva ensi oba ebbendobendo lya Africa lwe lyafuna obwetwaze. Bwe batandika okufuna independence. Lwe batandika okufuna obwetwaze. But many of these countries are still backward up to today. Naye ensi zino nnyingi eza Africa zikyali mabega nnyo paka ekiseera kya kaakati.
And one of the problems is this one. Era emu ku nsonga n'ebizibu ebizifudde okuba nti zikyali mabega yene ensonga yennyini gye tuliko kati. Okusaka okutaliko kikomo. To import endlessly. Kwe kuba nti tusuubula okuva mawanga g'abazungu ag'abachina ag'abayindi nga tetumala ne tusigala nga tukyasuubula mu nsi endala. Walwendo wadde bagiyita ekikulukuto. There is a disease known as ekikulukuto in Uganda. Nyankole is called ekyerwiso. Waliwo ekirwadde mu Luganda ekiyitibwa ekikulukuto naye ate mu Lunyankole bakiyita ekyenviiso. This is ekyerwiso. Kino ekyenviiso. If you are, because when you import, the shirt I'm putting on is made in Uganda. Kubanga bw'osaka okuva ebweru nga omukulembeze n'essaati gy'ayambaddeyo ekoleddwa mu Uganda. By Fine Spinners. Ng'ekolebwa kampani ya Fine Spinners ekola engoye. Now, this shirt here is from the cotton of Uganda. Kati essaati eno omukulembeze w'eggwanga gy'ayambadde eva mu kotoni alimibwa mu Uganda. Pamba elimibwa mu Uganda. Therefore, our people got money by growing the pamba. N'olwekyo abantu baffe abalima pamba bafuna sente. Bafuna sente ne bafuna n'emirimu. Bafuna sente n'emirimu ne bagifuna. When the pamba went to the ginnery, our people got money, but they also got jobs. They were workers in the ginnery. Abantu baffe bwe balima pamba, abantu baffe bafuna emirimu ne bafuna ne sente kubanga emirimu egyo bagifuna nti bakolanga mu factory eri erongoosa pamba. Ejamu ensigo mu pamba. Yeah, Your Excellency. The one which removes seeds from the pamba, they got jobs. Abantu abo abakola mu factory ejjamu ensigo mu pamba bafuna emirimu. The ones who made the pamba into wuzi got jobs. N'abo abakola mu factory eya pamba ejjamu wuzi nabo bafuna emirimu. The ones who worked in the weaving section where the wuzi is turned into fabric got jobs. N'abo abakola mu factory efuula wuzi ezivudde mu pamba n'ezifuula mu ngoye ezirina okukolebwamu engoye endala nabo bafuna emirimu. Then the ones working in the printery to put in colors got jobs. N'abo abakola mu factory eyo egenda n'eteeka langi mu pamba ono oba mu lugoye luno olugenda okukolebwamu olugoye nabo era bafuna emirimu. Then the tailoring. N'abo kati abagenda ku byalaani ne batunga nabo bafuna emirimu. Now, when you import this, so therefore, when I put on this shirt, maybe $5 worth. N'olwekyo omukulembeze bw'ayambala essaati eno osanga nga egula $5 n'agyambala ng'ekoleddwa mu Uganda. The 100% of that money is remained here in Uganda. Ekitundu 100 ku 100 kwezo sente essaati zeegula zisigala wano mu ggwanga lyaffe eya Uganda. And created 6 levels of jobs. Ate era essaati eyo yateekawo emitendera 6 egiyonna gyonna nga giteekawo emirimu gy'abavubuka baffe bannayuganda. Growing the cotton. Okusimba pamba. Ginning the cotton. Okumugyamu ensigo pamba. Spinning. Okumukolamu ewuzi. Weaving. Okumugyamu engoye ezikola engoye. Printing. Okuteekamu erangi. And tailoring. N'okutunga. Now, you who import this shirt from China. N'olwekyo gwe ajja essaati eno okuva e China. You take
if the shirt is $5 here, esaati eno singa egula sente za $5 wano mu Uganda, the only value you add omuwendo gwokka gw'ogattako is clearing and forwarding, yeeyo ey'okuba nti okutambuza n'okuyingiza mu ggwanga, loading on the lorry, okutikka ku mmotoka eyo eya loole egenda okuba nti etambuza engoye ezo, maybe the shop assistant. n'oyo atunda mu dduuka lyo. Now, if you put all those in money terms, ebyo byonna bw'obiteeka mu muwendo ogwa ssente, you may find it is like maybe 10%. ojja kusanga nga kitundu 10 ku buli 100 ky'ogenda okusaasaanya, ky'oyongeddeko omuwendo. 90% of the value went out. Ebitundu 90 ku 100 byonna obitutte ebweru w'eggwanga, eyo gy'ojje olugoye olwo. And the jobs went out. N'emirimu gyonna nagyo gyagenda mu nsi eyo. Because Uganda is consuming 276 million meters of textiles. Kubanga eggwanga lyaffe Uganda lisaasaanya oba likozesa miliyoni 276 ez'engoye. A factory like Nitel makes 25 million meters. Ekkolero ng'erya Nitel likola miliyoni 25 mu mita ez'engoye. So in order to clothe us properly, we need about 11 factories or 11 like Nitel. Kati eggwanga Uganda okugezaako okuba nti ligatta enjawulo eno wakati wa miliyoni 276 lyambaza Abannayuganda bonna. Okusobola okwambaza Abannayuganda bonna tuba twetaaga amafactory nga Nitel 11. And Nitel alone employs about 1,500 people. Nitel ekkolero erimu lyokka likozesa abakozi nga 1,500 in the making. mu nkola ebintu engoye ezo. But also the other jobs, Zabasaka, they are also available for Nitel. Naye ate n'emirimu egy'abali abajja ebweru oba abasaka engoye ezo nabyo ate era balina emirimu gino Nitel gyewa abantu. Okutikula to load and unload. Okutikka n'okutikkula ku loole. Those also you get a job. They are not part of the 1,500. Naye nabo era bafuna emirimu bano aba Nitel naye nga tebali ku giri 1,500 egy'abana abakola mu factory. The shop assistants, abakola mu maduuka, all those are the same. Bonna be bamu. But you have now the additional 1,500 who make the cloth. Naye ate oyinako bano abakozi 1,500 boyongera ku gino emirala abakola mu factory mulinga bakola engoye zino. Uganda is spending now $880 million on importing textiles. Eggwanga lyaffe Uganda buli mwaka lisaasaanya miliyoni 808 eza dola ku ngoye ezisakiddwa okuva mawanga g'ebweru. That means all the money we earn from coffee, because we earn from coffee about $900 million. Kitegeeza nti sente zaffe zonna ze tufuna mu kutunda kaawa waffe ogenda ebweru eziwera miliyoni 908 zonna tuziwaayo ne tuzizaayo nga tusuubula engoye. Ate kaawa tumwongeddemu amaanyi. We are now producing more because we used to earn about 400 million only. Ate kati eggwanga kaawa limwogeddemu amaanyi twalinga tufulumya miliyoni 4 zokka mu dollars. Now we are getting 900, but all of it goes back to kusaka engoye. Kati sente zaffe zonna ze tufuna miliyoni 9 zonna olumala zifuna nga tuzijje mu kaawa nga ate ziddayo nga tusaka engoye mu nsi ez'enjawulo.
So that's why we say, you people, really, how long will you go on with this ekikulukuto? N'olwekyo bantu mmwe kyetuva tugamba nti naye ddala kino ekintu ekyokuba nti ssente zaffe zonna tuziriwa amawanga amalala tunaakomawa n'okutambula n'ekikulukuto kino ekya ssente z'eggwanga nga zifuluma eggwanga. This is why we say we tax in order to encourage our people to buy the Ugandan my shirt like this one, so that we close off the kusaka, and if we are to kusaka, we kusaka ebintu ebinene ennyo enyonyi bye tutasobola naye kino kyetusobola nakyo okukisaka kyakuswala. Yensonga lwaki bagamba oba tugamba nti katuteekewo omusolo ku bintu bino ebiva mu nsi ezitali zaffe eziva ebweru gye tusaka ebintu tusobole ate okuuma bano abatandisewo amakolero gasobole okukola ebintu tusuubule ebyo bye bakoze eby'eggwanga lyaffe tusobole okutaasa ssente ezifuluma mu ggwanga Uganda. This is the main point. Eno y'ensonga enkulu. Yes, we are looking for taxes. Kituufu tunoonya emisolo. And we are looking for the taxes mainly from the areas ezitujjamu omusaayi. Era tunoonya emisolo okusingira ddala mu ebyo ebitundu ebivaamu ebitujjamu omusaayi oba ebitwala ssente zaffe mu nsi z'abazungu. And the ones ebituzaamu omusaayi we tax, either we don't tax or we tax katono. Naye ate ebyo ebizzaamu omusaayi mu ggwanga Uganda either oba tetubigirako ddala musolo oba tujjako akasolo katono. So that is I don't know why these people cannot explain that to you. That man sector, I told him many years ago. I told him about when they were again demonstrating and so on. We talked about all this. N'olwekyo omukulembeze tamanyi lwaki abantu tebabagamba bintu bino kubanga omukulembeze Issa Ssekitto emyaka mingi emabega bazze boogera ku nsonga zino n'omulamwa lwaki president ayina endowooza bweti ku by'okusaka. So therefore, what we would like you to do, we want you to do business, but which business? N'olwekyo omukulembeze ayagala mukole business. Ne business ki? To find this whole tent full of abasaka. Okusanga tenti zino zonna nga zijjudde abantu abasaka mu mawanga ag'ebweru. Ewaffe ntungamu okusaka kya nsonyi nnyo. Ntungamu okugamba nti amaka ago gasaka. Togenda kufuna mukazi nti abo bagayaavu tebakola basaka. So therefore, it is the fault of these people of yours. N'olwekyo musango gw'abantu oba abakulembeze baffe. They are the ones who don't guide. I talked to Secretary many years ago, but of course I'm a bit far. We can't. And even when I toured, I think I talked about this in 2018 when I toured around. And I was telling you that you people, yes, mutukozeseza okufuna sente mwebale nnyo. You have used us to get money. N'olwekyo omukulembeze abadde ng'agamba abakulembeze nga Mwami Issa Ssekitto emyaka mingi emabega era n'olwo lwe yatambula n'alambula ekibuga mu 2018 n'asinkana abasuubuzi yamugamba nti yes mukoze ssente era mutuyambye okukola ssente ne muwa eggwanga ssente naye ate waliwo ensonga endala z'ayagala mugoberere. This our market, our purchasing power ensawo zaffe bugaga. Gana amaanyi gaffe ge tulina okuba nti tugula ebintu ebiva ebweru oba ebisakibwa ebweru bugagga nnyo. Okuba nti olina essente zisobola kugula ekintu kyonna oba kyawano oba kyabweru obwo bugagga nabwo. Put it in better Uganda. President agamba nti okuba nti bannayuganda balina obusobozi obusobola okugula ebintu ebikoleddwa wano oba ebiva ebweru kitegeeza nti ago maanyi gaffe
agasobola okuyamba eggwanga era obwo bugagga bwaffe. Era omubutamanya bwaffe tubadde tuwanirira obugagga bw'abantu abalala. Tubadde tugula emmotoka z'Abajapani. Omujapani ali eyo ffe tumuwa sente. Esente emirimu gy'abaana baabwe byonna bigenda Japan ku motoka. Ate bwe tugenda ku kompyuta esente nazo zigenda. Ate bwe tujja ku ngoye esente zigenda. Now the NRM line is please twezimbe ekikulukuto kino tukigalewo twezimbe. This is the line of the NRM.